الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم baganda banga bandaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nateera nkomyewo twongere okwejjukanya ku bikwatagana ku ddiini yaffe Busiraamu. Waliwo ebintu bingi ebitamanyiddwa. Olwaleero topiki yaffe era kyetugenda okusomako, tugenda kusoma ku bintu ebizibu ennyo, y'ensaalwa n'ekiiso. Naye nga tugenda kutandika na nsaalwa omala ogitegeera. Allah subhanahu wa ta'ala okumanya ensaalwa n'ekiiso bintu bibi nnyo. Bibimu ku bintu Allah subhanahu wa ta'ala byalagira Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amusaba bimuyambeko. Yamugamba nti wa min sharri naffathati fil 'uqadi wa min sharri hasidin idha hasada. Allah tayinza kulagira kumusaba kukingirize kintu kyalabanga si kya bulabe gy'oli. N'ensonga eyo oluvannyuma lw'okusaba ebingira n'emirembe biri ku ekitiibwa Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, oyo eyakkirwako buli kirungi kyonna era n'akitulagirira, ate era eyalagibwa buli kibi kyonna n'akitulagirira n'akitwekesa, eyakkirwako Qur'an ey'ekitiibwa erimu okulamula kwa buli nsonga yonna, mala okumusaalira nembalamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Bannange, ensaalwa n'ekiiso bintu bibi nnyo. Omuntu ayinza bambi okubeera mu nsi n'alowooza nti bamuloga, n'alowooza bino n'alowooza biri, naye ng'ekiiso stroke ensaalwa bimuyisa obubi. Al-aynu wal-hasad yashtarikani fi shay'i wa yaftarikani fi shay'i. Biina ekiiso n'ensaalwa biina bwe byegattira mu kintu ate biina bwe byawukanira mu kintu. Ensaalwa eteekwamu emiteeko 4 ate ekiiso kiteekwamu emiteeko 3. Naye nno mu kwanguyirwa n'okufunamu n'okutegeera ekyokukola n'okuyanguyirwa okumanya, tugenda kusooka kutegeera nsaalwa n'ensonga ezigireeta, oluvannyuma tulyoke tutegeere ekiiso, kubanga buli wa kiiso aba wa nsaalwa ebiseera ebisinga, ate aw'ensaalwa oluusi asobola obutaba wa kiiso. Awo n'olwekyo ng'ate ow'ensaalwa ye mubi nnyo mu maaso ga Allah okusinga ow'ekiiso. Ensaalwa eteekwamu emiteeko 4. Waliwo ensaalwa ennungi eyo Allah gy'ayogerako ti wa fi dhalika falyatanafassu almutanafisun. Ne ku lw'ensonga eyo abavuganya bakole ki? Bavuganye, naye nga bavuganya ku bulungi. Kyova olaba nti omumanyi akutegeeza agamba nti alhasad wa asbabuhu, ensaalwa n'ensonga ezigireeta, wa ilaaju minu, n'engeri gy'ogijjanjabamu. Ensaalwa kyeki? Huwa tamanni zawali ni'matul akharin, kwe kwegomba ekyengera ky'abanno kibaveeko. Olwo ensaalwa beeyingiddemu n'ekibayita Abaganda effutwa, oba kikugasa oba tekikugasa gwe tukimwagaliza. Sawaa'u tamannaha alhasidu linafsihi amla. Kisobokera ddala ow'ensaalwa okwegomba ekyengera ekimuliko naye kimuveeko. Oyinza okwebuuza, omuntu ayinza otya okwegomba ekyengera ekimuliko kimuveeko? Ekyokulabirako, omuntu ayinza okugula ekintu ky'omugaso awaka ku kyalo,
ekyokulabeko nga wiribalo oba eggaali neiba namwebaza webale gula kawiribalo obusa bwenti buno obadde buntawanya nnyo wano neiba werudde eri naye namwebaza naye nakkiriza nti alhamdulillah nkaguze naye abaye akakozesa kawiribalo emirundi ebiri neiba weri nakakozesa natuma omwana ngeno ogambe Sheeka Mulindwa akuwe ku wiribalo tuyolewo obusa buno toba mubi nogimuwa agizza tagirongoseza bulungi noono nagisaba oluusi bagitutte emaze ennaku nga tejjawuwo otuusa lwogamba ni singa kawiribalo ako bakabba singa saakagula njagala bakabbe fenna tukafiirwe ensaalwa eyo webagambidde sawaa'u tamannaha alhasidu linafsihi amla ow'ensaala asobola okwegomba ekyengera kye Allah kyamuwadde kimuveeko olw'obutaagaliza fahadha huwa hasadu madhmuma ensaalwa evumirirwa amma idha tamanna mithlu ni'mati ghayruhu duna an yatamanna zawaluha anhu fatilka qabdatun mahmuda wabula singa weegomba ekyengera kya muno naye nga teweegombye Allah kukimujjako naye naawe nooga nti bw'okola bwoti kiba bwe kiti omuntu ono bambi ng'akoze bulungi noweegomba enkola eyo oluvannyuma nooga naye kangende enkole bwe ntyo ekyo nno kikkirizibwa era obusiraamu bukitendereza asbaabuhu ensonga ezireeta ensaalwa omuntu oyinza okuba n'enswala olw'okuba tokimanyi eva ku kyo kujja kati nkusaba gwandaba weegendereze nnyo ensonga zino 11 ze zireetera Allah okukukolimira kuba nabbi yagamba ti iyyakum walhasad weewala ensaalwa fa inna alhasad okubanga ensaalwa yaakulu hasanaati eri ebirungi byonna eby'omuntu kama taakulu nnaara alhatab ng'omuliro bwe gulya enku au kala alhushbu obanga bwe gulya ebisubisubi olw'ensonga nti ensaalwa ekuleetera okubeera nga osaalirwa n'ekyo ekitajja kutuuka ku munno naye bwe osaalirwa ekitajja kutuuka ku munno kirya ggwe kiringa kikolimo bulwokolimira omuntu ku ekyo kyataakoze ekikolimo kiddira ggwe kati obusiraamu ne butugamba togezaako okukolimira muntu okusinziira okubeera nti teweekakasa bulungi n'ensonga eyo ebireeta ensaalwa ekisooka ala adawatu walbagda okuwalagana n'okusunguwagaligana nombeera nga kyovala nti Allah yatuyamba amanye ekibi ekiva mu nsaalwa amanye ekibi ekiva mu ekyo n'agamba mu surati Fussilat n'agamba fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa kaannahu waliyyul hamid bw'obeera nga omaze okulaba wakati wo ne wakati wa munno nga waliwo obulabe sala amagezi okulaba nga omuddamu omukwane abeerenga omukwano gwo ku lusegere olw'ensonga ekinaava mu ekyo ejja kuba nswalwa buli obeera n'omuntu nga enemewo mu buli ngeri yenna alina okukolera ensaalwa oluusi nekwata oluusi n'otukibwako obulabe ate naye agikoze Allah n'amuvunaana kubanga kyaba akoze kibi nnyo ensaalwa okumanya mbi gwe musango ogwasooka okukulwa mu ggulu kubanga shaitani yakolera ensaalwa Adamu okumanyera ensaalwa mbi gwe musango ogwasooka okukulwa mu nsi kubanga mutabani wa Adamu Kabiira yakolera munne Habiira ensaalwa era n'amutta kale ensaalwa kintu kibi nnyo naye ekisookerako ddala kwe kubaawo wakati wo ne munno nga waliwo obutategeeragana teri ayinza kwagaliza munne
kali salama gezo kulaba kati muyinaawo bukuku wakati wammwe. Ensonga eyokubiri aljahal biawakib alhasad, obutamanya kinaddirira ng'omaze okukolera munne ensaalwa. Senga abantu baali bamanyi ebibi ebiva mu kukola ensaalwa, kubanga olaba Allah agaa nti wa min sharri hasidin idha hasada, Allah onkingirize n'ow'ensaalwa bebeemukutte. Omuntu yenna kasita akwatibwa ensaalwa tabwebezze. Wa min sharri hasidin idha hasada. Ensonga eyokusatu dhaafu al-iman, obunafu bw'obukkiriza. Omuntu yenna omukkiriza ensaalwa lujakuma okubeera omukkiriza ensaalwa ekendeera, olwakuma okubeera omukkiriza ensaalwa ekendeera. Naye bw'abeera nga imaani ye nnafu ensaalwa erina okulinnya. Buli lw'ebeera nga imaani ye nnafu ensaalwa erina okulinnya. Kale omuntu yenna ayina imaani ennafu, shaitani emukema nnyo. Ate naddala omuntu alina imaani nga teriiko kumanya, shaitani ekukema nnyo n'obeera n'ensaalwa. Ensonga eyokuna dhaafu lyaqin biqadaa'i llahi wa qadarihi wa hikmatihi, obunafu bw'okukkiriza ng'okkiriza mu ekyo Allah kye yakuwa. Katugambe ti imaani kukkiriza mu kusinza Allah, ate yaqin kwe kubeera ng'oli mwesimbu mu ekyo ky'oli munda mu busiraamu. Naye omuntu lwabeera nga obukkiriza bwe ku kintu ku kugera kwa Allah n'okulamula kwe nga tabinaako nnyo kye yabisomako, lwaki Allah yakola bw'ati nze ate nankola bw'ati, n'obeera ne katoma mu mutima, omuntu oyo bw'oba nga toyina yaqiini eyo oteekeddwa okuba n'ensaalwa. Ekyokutaano hubbu raas wal jah. Baganda bange tuve mu kwagala obukulembeze, obukulu n'ebitiibwa. Buli lw'oyagala obukulu n'ebitiibwa n'otobifuna, oyo aba abifunye oteekeddwa omukolera ensaalwa, kubanga obwongo bwo bukuwa nti oyo akifunye abadde tekimusaanira, gw'obadde oteekeddwa okubeera ekyo. Amagezi go be gakuwa nga tomanyi nti buli kintu kyonna. Kyovola nti omusajja omu mu basahaba yali anaatera okufa, n'ayita mutabani we n'amugamba, mutabani wange jangu, n'amugamba ngenda kufa, pale obulamu sikyabuyinza, tebukyanyinza, naye nkusaba omanye ekintu kino kye najja ku nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Bye namuggyako namanya ti omuntu tagenda kuyingira jjana ya Allah ne waaliba asadde, asiibye, akoze buli kimu ekirungi, okuggyako ng'afudde akimanyi nti kyo kyali teyali wa kukisuba, ne kyatabadde teyali wa kukifuna. Tuvola nti Allah ayogera mu Surati Hadid ti ma asaba min musiba fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha wa dhalika ala Allahi yasir likay la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima ataakum. Allah agamba nti omutawaana gwonna oguba guguddewo nga gugudde mu nsi muno oba kuffe ffennyini ng'abantu, Allah aba yaguteekateeka dda. Allah tegumutanudde kaakati, yaguteekateeka dda nga tegunaakugwawo. Kale nno likay la ta'saw ala ma fatakum, tosaalirwanga nnyo ku ekyo ekikusubye, wala tafrahu bima ataakum, teweeyagalagayagala nnyo ku ekyo kyofunye. Nono ensonga eyo mu bimu ku bireeta ensaalwa eyetta ekola obubi abantu, hubbu raas wal jah,
kwe kwagala ebitiibwa, kwe kwagala obukulembeze n'ebitiibwa. Kubanga bw'otobufuna tabwebeze oba ojja kukolera ensaalwa oyo munna abufunye. Ensonga ey'omukaaga ereeta enswala dhaikul atan, okubeera n'ekifuba ekifunda nga buli kintu kyonna kikunyigiriza. W'ensaala muzibu, bw'ojja n'essaawayo asaalirwa, oli omulala bw'ajja n'olugoye lwe olulungi asaalirwa. Kati ye atawaana nnyo ow'ensaalwa olw'ekifuba ekifunda, ye buli kimu kyonna akyeyagaliza n'ekyatasobola kukola aba akyagala. Ensonga ey'omusanvu ereeta ensaalwa alkhawfu min fawti almaqasid, okutya ng'ebiruubirirwa byo tebituukiridde. Mwakubamu embittanuulwo, oyo n'okuba eyiyo, n'oli n'akuba ne muzookya amatafaali mugookya, eyiyo n'ekona, eya munno n'etumbuka bulungi. Amwena mwayagala mugule bodaboda, kati bano ne bagula, oyinza n'okugaana okutwalako. Allahu akbar walillahi alhamdu. Kasita ebigendererwa by'omuntu bigaana okutuukirira, kyokka ebyabanne nga bituukiridde, omuntu bw'ateerwanako nnyo bw'ataba mutya Katonda ng'ate mumanyi, ensaalwa ejja. Ensaalwa ejja. Twagala tumanye ebiki ebireeta ensaalwa, tubyegendereze era tubyewale. Bwe tumala okutegeera ensaalwa, bwe natandika okusomesa ekiiso, ojja kuba omaze okwawula. Ensonga y'omusanvu mu bireeta ekiiso, shuhu nafsi bikhairi ala ibadillah, okuba n'omulugube gw'omwoyo gwo ku birungi Allah byawadde banno. Okuba n'omulugube n'omululu ku buli kirungi Allah kyawadde banno. Oyagala abaana abasomye babeere babo, abaana abagagga babeere babo, abaana abafumbiddwa abagagga babeere babo, ku buli kimu kyonna. Ekyo nno kireeta n'omuntu okuloga bulwobeera nga gwe toli mumativu mu buli nsongayo. Buli nsonga yonna okuba mimiro. Bano bagenda e Bulaaya n'ogaanonyeyoki n'ebintu ebifaana bwe bityo. Ensonga y'omwenda khawfu min sukuti manzilatu idha irtafaat makanatun kirnahu, kwe kubeera nti Mungu yali akuwadde, abamu n'obayamba nako, n'ekiseera kituuka ati Allah nakkakkanya. Allah yasitula amadala ati yagassa, genda okulaba ng'okka ate abaana balinnya, n'otandika okugaa nti oyo omulama nze namusomesa, oyo yalyanga wange, abo nze nabasuzanga, naye kati njagala emitwalo ina buna bweki, naye omwana aganya okuzimba bakole. Abo bali babalaba kaki? Kale balyanga wane mwakola endagaano ti bwe bali babagaggawadde wamanyako nti baligaggawala. Abaleeta ensaalwa etera nnyo okujja ku muntu ng'agenda ssente zimukendeerako ate nga banne balinnya, tandika okwogera ebitatuukiridde nga kitegeeza alhamdulillah, nga kitegeeza nti gwe mwana wattu Allah subhanahu wa ta'ala akujooze n'akussa wansi n'alinnyisa abalala. Ensonga eteri ntuufu mu Busiraamu, ekyo kimu ku bireeta ensaalwa. Eky'ekkumi dhuhuru ni'ma, okweyoleka kwekyengera, watahaddathu nnaasu biha, abantu batandika okukyogerako. Ekyo nno kiyitirira nnyo mu kyalo, kuba mu kyalo abagagga batono okusinga mu bibuga. Bamanyi nti gundi yayina emmotoka ne gundi enzivuunuko yayina emmotoka, kati gwe woogulira emmotoka ab'omu kyalo bamaze okukitegeera. Kati ekyengera bwe kituuka abantu batandika okukyogerako, mu bakyogerako abamu
mwe muva ensaalwa esobola okwonoona ekintu kyo. Kiraba? Kubanga ekyengero ekyo kiba kyeyolese ng'abantu badde tebakiina. Gyewegendereze abaana b'okukyalo tebatera gaggawalira ku kyalo okwo, ate abazza obuzzi bwe bagaggawala olw'okuba baba tebabalina kye babanyiko, era nga baga nti afazaali obw'omuzza obuzzi ajja nolaba omuntu alina omutima omubi ennyo. Ensonga ey'oku-11 al-kibri wa suu al-khalq, olunkulu n'okuba n'emize empisa embi min qibali mun'im alayhi, nga biva ku nannyini kyengera Allah gwakiwadde. Wali obeera mu kyalo bw'amataffaali oba muli bavubi, Allah n'akuwa chance n'ogendako mu kibuga gy'ofunidde w'olandira n'ogaggawala muzze okuziika, oba ozzeeko ku kyalo basseeya banno bakusanyukira, owaayi nga tusanyusa okukulaga bakuyita n'amannya ge mweyitanga ku kyalo, nobatunuulira ng'olaba basiteekeyo. Kakati empisa ezembi Allah akusindikira abantu bali ne bakukolera ensaalwa ne bakuba n'ekiiso, emaali n'ekuggwako. Nabadde ntandika nakugambye nti ensaalwa eteekwamu emiteeko ena. Waliwo gye nasoose okugamba ensaalwa ennungi ey'okuvuganya nga leero teweegumbye ekyengera kya banno kibaveeko. Ne wabaawo gye bayita egyo gye nsoose gye bayita hasadu mandubu. Nannyiniyo ayina empisa yeruwa hasadu mandubu, ey'okubiri bagiyita hasadu mandubu, yensaalwa nga muno omulabyeko ekirungi muno n'omusabira, ne bwe kibanga kikuluma mu mutima naye n'ogaa nti barakallahu fiik, ensaalwa eyo gy'oyina mu mutima kasitoga nti barakallahu fiik, muno temukwata. Ne wabaawo hasadun makruh, ensaalwa etamwa, kwe kulaba muno ng'alina ekyengera naye nga tutumwagaliza kibi n'okikungiriza amu n'olwekyo n'otomugamba nti barakallahu fiik. Ne wabaawo hasadu haramu, ensaalwa eri haramu, yeeyo nga ne bwoba toliiwo bakubuulira mutaani wa gundi bwe yafunye kino na kiri, notandika omwogerako byataakola, nabalabirawo abaana abo babbi, ng'omuntu ogaggawala otya amangu. Embeera efaanaganako bwetyo. Baganda bange mbalamira okubeera nga mutya Allah subhanahu wa ta'ala, n'okubeera nga ensaalwa tugigenda mpola. Ensaalwa kintu kibi nnyo. Obusiraamu bwagaanira ddala ensaalwa, era ne bukubuulira akabi akali muntu alina ensaalwa Allah kikyali mukola. Tuyinza okutuna katono mu kabi akali muntu alina ensaalwa Allah kyali mukola mu nsi muno ne ku lunaku lw'enkomerero. Omuntu yenna bw'abanga alina ensaalwa Allah bamulabula bwe bati, obusiraamu bumulabula bwe buti. Obusiraamu bumugamba min janibil hasid an yudrika annahu bihasadihi mu'taridu ala qadari llah, ateekeddwa okukimanya nti ye n'ensaalwa amaze okubeera nti yeekiise mu kugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala, aba yeekiise mu kugera kwa Allah, yalaba nti Allah tasobola kugerera ono abeere bulungi. Kale ow'ensaalwa oba oyagula mu busungu bwa Mungu bukutuukeko. Ensonga ey'okubiri mu bintu bibakulabula gwe ow'ensaalwa annahu kad kharaja min wasfin mu'minin, omuntu oyo ow'ensaalwa aba afulumye mu bitendo by'abakkiriza. Kuba Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yagamba la yu'minu ahadukum, tayinza kuba mukkiriza omukumwe hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, tayinza kuba mukkiriza omukumwe
otuusa lwayagaliza muganda we ekyeyagaliza. Kakati obukkiriza obwo bulwobeera n'ensaalo oba omaze obuvaamu gwoba oli kirala. Ensonga era okulabula okwokusatu bakugamba wa annahum tashabbahu bil iblisi wa bil yahudi, oba wefaananyiriza iblisi shaitani n'abayahudi. Nakugambye edda shaitani yasooka okukola ensaalwa era kyekimu ku byagigisa mu ggulu okubeera nti yawalana Adamu. Abayahudi Allah bogerako mu Surati Bakara, wadda kathiru min a'udhu min shaitan rajim wadda kathiru min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaqqu fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Begomba abakafiri abayahudi, law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran, singa babazaayo mubeere nga mwenna muli bakafiiri oluvannyuma lw'okubeera nga mukkiriza, hasada naye nga bakikozesa nsaalwa, min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, ng'ate obulungamu amazima gamaze okubajjira. Allah atugamba mubaleke era mubasonye, mubaleke hatta yati Allah bi amri, tusa Allah n'aleeta ekiragiro kye, kubanga Allah buli nsonga kyonna akiinako obuyinza. Kale nno omuntu yenna ow'ensaalo aba yeefaanaanyiriza shaitaani n'abayahudi. Okulabula okwokuna wa annahu tashabbahu bilkafiriina umuuma, aba yeefaanaanyiriza abakafiiri okutwaliza awamu, liannahum olw'okubanga bo la yuhibbuna alkhair lilmu'minina, tebayina kalungi kebagaliza bakkiriza. Ekyo buli omu yenna akimanyi. Okulabula okwokutaano an yastahdira annahu mubaraza lillahi liannahu bihasadihi mu'adin mu'minan walmu'minu min awliya illah. Abamaze okulaga nti ataddewo olutalo okulwanagana butereevu ne Allah, kubanga ku lw'ensaala ye alumbaganya omukkiriza, ate omukkiriza mukwano gwa Allah. Nawe kitunuulire nga mukwano gwa alumbiddwa abatemu n'akubira enduulu. Era abasiraamu mbakubiriza mukubenga enduulu eri Allah, kubanga yatugamba tuzikube. Yagamba kul a'udhu bi rabbil falak, gamba nekingiza na Allah nanyini makya nanyini falak, min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasada. Gwe kuba enduulu nkuyambe, kikitegeeza nkukingirize ow'ensaalo. Fenna tulibitonde bya Allah, naye Allah yatulaga tetusobola wansaalwa, muzibu nnyo. Obeera naye nga ali mu birala byalowooza. Kati ye Allah ya'lamu ma fi suduri, amanye ebiri mu bifuba by'abantu. Naam. Okulabula okw'omukaaga ala alhasid an yarhama nafsahu, kiri kuwa ensaalo yeesaasire ye kennyini min athari hasad, ku bufu bw'obwensaalo. Kirungi yeesaasire olw'obuwufu bw'ensaalo bw'aleeta, busooka kukosa ye. Min alhammi, afuna okuwankawanka, walghammi, n'agalowooza agangi ennyo, wa dawamu nakadi walqamdi bali rubama qatalahu hasad, afuna okuwankawanka, afuna agalowooza agangi, afuna ekiniga ku mutima, afuna okuyongebera, afuna buli kimu, yeekubagiza, kwata ku ttama. Oluusi asobola n'okufa, ayinza okugaana okulya olw'ekyo ekiriwo. Okimanyi nti ow'ensaala
owesobola omugamba nti sekabununu mulindo oyo omulaba asomesa nti ayina petrol station 3 naga nti gino okulira nga alwadde asse wansi awunye nakontola wayite dakika 3 nasse ekikoowe pressure yinza n'okumukuba nafa. Kati weesaasire gamba bugambi nti ebyo bya munnange nange ebyange bikola ki bijja kuba Allah ebirungi byakuwa bingi nnyo bwetubibala toyinza kubimalayo. Nekirala ayalama namba musanvu nga netera okumaliriza ayalama kirungi amanye anna rafiu alhafidhu huwa Allah wahdahu asitula nakwatamu gwe nwakukwata oli namusitula sebali babiri ali omu ya Allah sira kijja kujja wa annahu idha hasada falan yadhur maqsudun bal rubama intafa maqsud bidhalik. Kitegeere nti bwokola ensaalo oyinza obutatuusa bulabe ku nnanyi gwokoledde ate nnanyi gwokoledde ate ye naafunamu bufunyi. Bantu bangi mwagala bannammwe baffe ne batafa ate ne bagaggawala bugaggawazi temwe ne muyavuwala. Nekenjaga okusembyayo nti an ya'lama annahu lan yamutu nafsun hatta tastawfi rizquha wa ajalaha. Omuntu tasobola kufa okujjawo nga riziki yeeweddeko n'ajaali ye neryoka esembera. Biri biti bijja bwe biti eno yajaali eno riziki okugwako n'ajaali nejja. Kati ensaalo oyo terina kyeyinza kujjako ku muntu okujjako okufunyisa omusango maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. An yashkura nafsahu kirungi atawaanya omwoyo gwe bima yaudu alaihi binnafa kwekyo ekikugasa. Oba olemeddwa okukola mu ofisi genda okuba amatafaali, oba olemeddwa okukola kino weerwaneko. An yatadhakkaru adhabu al-akhir ajjukire kubonezo by'enkomerero bwe bali mubonereza. N'ekisembayo mujahidatu nafsin ala tarkul hasad okulwanyisa omwoyo gwe okuleka ensaalwa. Naye nkuwa akantu kano katwale. Bwe bayagala okuwola ensaalwa ekuviireko ddala yagaliza lwampaka, kkiriza lwampaka, gumiikiriza lwampaka, siima lwampaka. Yagaliza lwampaka nti ekyo kyagundi, kkiriza lwampaka nti si kikyo, gumiikiriza lwampaka nti kikyo kijja, siima lwampaka eri ekyo kyoli. Nsaba Allah w'obuyinza atuwe okubeera abantu balamu, atuggirewo ensaalwa mitima gyaffe, tuko okufa nga Allah atusiimye. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.